Retired Colonel Dr. Kizza Besigye oluvannyuma lw'okukwatibwa e Kenya ku Lwomukaaga Ssabbiiti ewedde leero asembeddwa mu kkooti y'amagye. Yavuganyako ku bukulembeze bw'eggwanga mu 2006, mu 2011 ne mu 2016 era akulira ekiwayi kya FDC eky'e Katonga ekiruubirira okwetongola. Dr. Besigye asuze mu kkomera Luzira. Both of you, the accused persons, you are hereby remanded to the government prison. Nampala wa Forum for Democratic Change mu Parliament era omubaka wa Mawokota South Yusuf Nsibambi avumiridde ebyatuusiddwa ku Dr. Besigye n'anenya Kenya okukwata obubi ensonga eno. N'engeri gye baleetebwa mu ggwanga nga bava e Kenya. Gavumenti eno bwe beeba balinako emisango yandibadde eyita makooti ag'e Kenya negabazza wano mu mbeera y'amateeka. Engeri gye bakuttemu Dr. Besigye nkyamu era yabadde etweraliikiriza. Naye kikyamu eri gavumenti y'e Kenya era tugivumirira okukwatagana n'abantu ne bakwata abantu mu ngeri y'ekivandulo. Gye buvuddeko waliwo abavubuka abawagizi b'ekiwayi kya FDC 36 abakwatibwa e Kenya ne bakomezebwawo kuno ne babaggulako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe Uganda olukwe. Omubaka Gilbert Olanya owa Kilak North n'owa Jinja West Dr. Timothy Lusala Batuwa bagamba bino bisintiisa mu bannayuganda. Biraddala nti no kati political space etandise okufunda wala. So nga ate buli omu yandibadde n'eddembe bw'aba taligenze mu nsiko n'azannya politics we n'ayogera byayogera n'asikiriza basikiriza naye ekyokutandika okukangibwa kukwatibwa kutwalibwa eri ebyo bye tulaba ssaawa eno bitweraliikiriza. If he really wanted to take up guns, by now he would have taken. So I pray that government should release him. Government should abandon the idea of trying him in court martials. For what? So to me, I think all this arrest is quite baseless. Is the matter of intimidate. Kkooti y'amagye Makindye eggudde ku Besigye emisango egy'okusangibwa n'emmondo era waakudda mu kkooti nga 2 Desemba omwaka guno. Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunyo.